Inside Out. Is determination. And somebody tells you now that Museveni went to the bush because of the elections. Did the angel Gabriel tell him that there will be elections rigged in 1980 because the experience in 1969? Museveni says that the election they be done, they shall go form the UPN. Delayed him. Yari yagala okukola ki? Okuwamba ekintu. Ogenda mu nsiko. Museveni at a younger age believed, realized that Obote had subdued the kingdoms, not because they had no support, a gun. Abaganda bali mutwalo kumukasanga bakawonawo. What about other kingdoms? Zonna yazijjawo. Olunaku olwo mutani wope. That is the power of the gun. This is how Museveni knew. Nti ekiyambi bano okiyambi Obote mundu kanjino. Is there an alternative way of getting a gun? Abanozana be bali mu maji. Ati independence twalina abanozana twalina amaje 13 mu 15 bakakuwa. Kati kuduye changes yame bawandikanga era nga bawandika bawo. Kati the army had to be dismantled. Era ye Museveni yakonvinsinga Nyerere sijja kulwana n'Obote. Obote alimba talina amaje. Nyerere n'amuwa sente ezize ye itamu Western Axis. By the time they arrived in Kampala nga inaba just Kasanga, Obote and Paulo Muwanga did not wait soldiers in Uganda. Bali balinda kikosi maalum. Kikosi maalum ekyabo. Because they knew the balancing of the gun. What the Museveni yasomesezza abantu bangi mu muchaka. Does a graduate of muchaka get a gun? No. That's the argument. On mutabani wange Tamale Mirundi. If you knew that the vehicles we have, they are for taxi operations, and my mom was in mother, then why did you take me to driving school? Because I was telling him you were not supposed to drive your mom's car. Ngomuganda kuvuga emotoka ya nyina. Ngajijjawo nagivuga nagitwala Makerere. Nimuga see you. Emotoka ya mukazi wange. Nakubuuza ati? Nangamba lwaki wantu wala mu training school okuyiga emotoka ng'omuyisi eriwo eziwakasi zivuga eno n'omuddamu otya? Imagine. Nimuga imagine. Hakuna. Imagine. Kala kaba kakubye birungi. Imagine. Era nina n'omulala ali very stable. Naye ye is quiet. Ye musajja. The Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi. Gwe tuli mtoyo wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu. Yagana okweza motoka ey'amamu. Yeweewaza naati. Ne mugaye bakitoweza motoka y'amamu. Ya bamba omulimu omulala. Siyinza kubuuza motoka gye zifuukamu. Sijja kufuuka motoka. Nemugaga kati olina baana kyabo omwana yagamba nemugaga kale cleaning toilet nti yes impamamu era ya cleaning toilet buli fadi cleaning toilet cleaning emotoka gyatavugamu wala omugamba akikire naye muganda ogivuga noli ayine emotoka nona ayine emotoka. You have a problem. Ate problem that family. Nogamba wati yoze motoka that soza jesivugamu yoza toilet ndiyo yajyo. Ate nga tukanti nti aliyo a university man ya preferring to clean a toilet than a vehicle on a daily basis ziri biri ey'omunda n'ey'emmanyi. Because oli yagamufuula kidoli ayoze motoka gyatafuuka. I like these children. Anyway, it is good to have them. So, politics now. Katusome politics webibiina no FDC NRM n'ekya Muhoozi. Do you see Muhoozi developing into a political party? Mwe mutamanyi Museveni. Nabagamba nti I studied Museveni. Okyogera bulijjo. Nti wamusoma nnyo. Namusoma. Museveni is a man who detects enemies from afar. Okay.
Museveni does not believe in political assassinations and imprisonment. Museveni gives you political rope and hang yourself. Museveni believes in reverse psychology. Akuleetera ekintu n'okiwakanya nga ye yakifunamu. Museveni is not a akireeta amanyi nti yonna akiwakanya naye nga mu kuwakanako ye yafunamu. Museveni is not a fambola. Museveni knows batugamba mu byobufuzi where you can avoid a ballot paper election, avoid it. Where yali yesimbire Museveni national chairman oba okubeera presidential candidate. Felix Okote Ogongo yagezaako ne mumulemesa ateeka n'owamagi n'oyo omukazi abba abantu ne biraalo yagezaako ne Elizabeth Lugudde yagezaako ye muyeekera akimanyi tibw'aba akulimba kyembagamba tibwomanyi nti omusajja ayinza okwekolako olugambo nti ye yafa baatule nimulowooza nti yafa baatule naye ng'akwana n'abalendako bakazi bamwe bonna mwemulowooza nti oyo yafa baatule anaamukolaki kati ye Museveni akimanyi ti omusajja bw'aviirayo ajjamu esimbeko oba omukazi alina forces ezimuleese. Museveni tagenda mu baloti yagenda mu yokka eri eki eyabwa pulezidenti yokka. We are not taking anything for granted nti ngende mu kalulu neefuula yeesimbawo. Bakitubuulira to where you can avoid a ballot box, avoid it. Teri determinable. Omuntu muwanga okuyingira bwati n'ateekako erinnya muwanga kuba campaign continues ne mulayini eyazza okuwa muwanga bamukyusizaawo mulayini kituufu. Yes. Ayimiridde anakyusa amuli maaso n'amuli emabega noono n'akyusa bwati. Ye Museveni box akimanyi ate yali agigenzeeko yayi mu UPA lompa bubi nnyo n'afuna akalukamu tesa n'amuwanga naye nga baddira emiruka gye gyonna bwe yali agenda okufuna obululu bagigire mandali so he knows. Kazanyisa kalulu mulwalabanga omuntu n'abalamuzi abo naba batya abalamuzi tomanyi bayinza okugwa eddalo nga Uhuru Kenyatta ba ate tikiddayo. Ekintu ekira Museveni kyamanyi mobilization timumugenda okuteeka bwakabi ng'atambudde eggwanga lyonna. Ekyokusatu Museveni ajustifyinga akalulu ne bw'aba yakubbye. Museveni yayingira mu biyumba eby'enkoko ng'anoonya akalulu twali era ekivubuka ne kiyita n'atula ku bodaboda n'atula ku kubo n'akola bw'ati. Ekivubuka kyali mu muti waggulu ne kigaa ssebo kaawa atubba disha atubba. Museveni yabaga muyingire mu motoka yakomawo nabo mu kalulu era batugamba nti elections where a stupid period. Stupid this period. Is where it's a stupid even period. The strongest leaders and governments kneel before their voters. Era obalaba fabali aluganda paseba ne banyabo bannanga embeega eridde ng'afukamidde ne mukazi mi analoga nti man mi ebyo bikozesa tebayafukamira kalulu mpozi nga mpise mwana okozesa mi you can kneel down for a voter. Nze nagenda ewaffe ne bandiita omusajja ng'ebigalo byakola bwe biti temukwate mu ngalo nena sijja mukwata nensanga abasajja nga banywa omuliro naye nga ono amannyo gaggwayo ddagaliko obugolo biki nebanga nti nanga bwana Mirundi nywako namuga gusinywa naawe nga tonywa nabali nze ndwale. Mirundi tombuulira how did you ani yakukonvinsi ogenda mu kalulu wako ekirowoozo kyavaawa nakawangula akalulu nakawangula baga ndi wakusatu waayi bali bagezi nti the reason was nti bwemunaamufuula namba 2 ajja kubwaba kayanja yankuba naye omujuzi gwe yankubira mufu ali mu ttaka. Kayanja ejjero kayanja yayakuba yani nali mukwano gwa Sale okuva mu nseko nga bantya Sale ajje waffe akola ki ne mubalekera nze ekintu nkikuwa. Ani yagamba okwesimbawo? Nze kennyini nga nda support nakandi bwenkaddemu tebakawangu
What did you expect to do as an LCF chairman? Nga chairman what district? Ababadde baniyo kubona ono takyasobola kuniyo mwavu nnyo tayinza kuniyo ku bantu takyaniyo emandwe mukube nemukubira ddala nemwavuwaza actually nze ndoza ndikatosobola kawangulula ensonga forces ezikuba kati ziweze wali zaali ntono abantu bonna baddukira wa Muhoozi era Museveni yakola ekintu but Museveni ali bwati Museveni takulaga nti olina kyomukoledde. And this characteristics of leaders. Nti omukulembeze akujjamu fuse. Did Kayanja become a general? Ngakubye Wembule. By the way. Anti yagende Mengo nga yambadde kanzu n'enkofiira ne bakuba enduulu. Akomya what? Yes. Lwaki tamuteeka kuwa general? Anti kyenkubuulira ndowooza kati yawummula nga general. Omukulembeze akusira ebikolokomba. Nti Mirundi bakuwa yakola nnyo n'akubona naye black and become kati nsaatukuya humiliated nga sijja kugendayo. He humiliated era kati yakitegeera sirina kyenja mufunamu. Yategeera nti oyo yetagendayo ngumu ye talina kyeyeguya mu nsi tajja kugendayo ku bwadvisor naye yali alonze omuntu n'agaana ogendayo. And that's why ye buli myaka ebiri renews the contract. Kubanga bwatali niwe nga oba tamanyi ngatokola kimanyi naye yusuyizi omuyita musiru lwaki alinga bwagobaani abwagobagobaani atagendangayo ne bwali niwenga ne bwatali niwenga agobaani tolina kyofiire abamawulire bagenda kukuba nti bangobye yajo otalinnye tesirinyanga. Can you divorce a woman you have never married? Oh, he does not do that. But look social benefit to yomba. What are the social benefit? Gavana batudde mpaka serikali. Ye political tag ja kuteekako advisor babikebi. Badvisor bayogera ku balala. Simani bashibamba. Kati nokubule mu public. Olaba neye wamwera kai. Abantu bakutya. Oyo munene wa Museveni. Aina n'abasirikale. Aina n'emmotoka. Ewaffe tebabumanyi. Really? Nogera nti oli advisor wa Museveni. Waki ni yoke kusema kula yamu ogwa advisor na niwonsondere ekyewaffe ekyo kyafa sisobola na kukyogera mu former press secretary ewaffe obwa advisor tebukolayo obwa advisor waki ni yogera nti nze chief toilet officer mu State House nti Museveni mwani yalongoosamu obwa advisor ewaffe nogandi oli advisor waffe nkukwatira kukyogera na kukyogera ewaffe kyafa nnyo obwa advisor bufu kati reporting wani nti wa minister nswera amazi chief wawulira ensera chief toilet officer Mirundi bakuwa chief toilet officer appoint me an advisor mpuwa chief toilet officer State House baga nti yamanyi Museveni wani ati kati afuukira ddala kidoli kiriko Museveni jamulabanga zokunya kabaka talina ab'omusu bakirininga kabaka official omukulu w'ekika ky'omusu naye w'amaanyi akirininga kabaka advisor waffe senior simanyana ewaffe bakizira ekyo bakigana tekintu tetukubaganiya ku mukolo omunattirawo munne chief toilet officer of State House nze okumpa obwa advisor alaba ku Museveni ng'agenda amulaba ng'agenda okupama n'amubuulyamu naye nti onayite wamene ng'omulabako ng'agenda okupama naye tuyite kumpa bwa advisor waffe gwafa waffe kifu nnyo kifu abantu mu kibuga bakulanga oli munene bakulanga yusi n'omusirikale oyo omusajja waawo owa gundi eyavuganya opposition wa gundi eyayitamu obwomu eyaleeta etteeka ly'ebisiyazi gundi Asumani basalirwa omanyi nti Asumani basalirwa an advisor of the president close and campaigned for him. It tells you there is nothing yakuna connecting to Wuko. Tewali is a propaganda title. Me I did propaganda. Kani Muhoozi become Muhoozi wa dot somera nakugamba Mirundi togwesa bintu nti Muhoozi wa nakisembi yayo nimuga nti Museveni alina okutegeera
Nabaga in the conclusion, President Museveni should know that a king without children does not have a future. Museveni should ensure that his avenger must live beyond him. Yes. Chikuru. Yamuleka ne bamukuba. Nze nyambye mugozi nga bamufudde omusiru nga Museveni asirise. Baleeta twisi nga Museveni asirise. Natuka n'omugoba mu all rank. So bane kitaawe yakugoba ku land forces. Kati kwani akuba. Abakiba kikukuba abane kitaawe yamugoba. Oba ne kitaawe yagaana. Oba kitaawe yagaana. Yes. What are those tactics? Yanki kyenkugamba. Tinakugamba ti bano abasajja bakukyayisa Museveni n'omwana we yali amukyaye. Yes. Museveni yali akubye omwana we ekigu. Eyo mashini endiddeko ssente zange. It is another woman in the family. Okuba maintaining nga bakuba enkiiko 3 olunaku. They have the money. Bagizi nyete kati mwenda yabavaamu ne bagwa. Ne bagamba, what do you do? Katugambe Museveni nti abaana banuko bagenda okwokya ekibuga. Museveni aga let us be preemptive. Okwokya ekibuga mwenji kitegeeza. It has gone beyond an ordinary policeman. Soldiers must come in. Ye kitegeeza. Bani commander wa land forces. Muhozi kaine Rugaba. Bamusindike mu kibuga. Yes. Bayuwemu abantu. Bakuba abantu emigo. N'abaleeta. Bati Museveni n'abagamba nti abazzukulu bange baagala okwokya ekibuga nti tembakuba. Mubakwate tubatwale tubasomese courses. Nesali yakyogera. Bwate we yabaga nga yabatebuka nnyo. Iro abataji. Bajja ni babakubeera. Waliwo wano muganda wange era yoti nga bebazisasula 15,000 ziva mu gavumenti. Ate osasula yoti? Abaana 10,000. Nalaba omwana wa Nuupu awalampa amasannyalaze. Najja mugundi mu transformer amafuta n'aganuusa. Omanyi nti abasajja abo abali mu gavumenti baddira bumeme nga bajjamu amafuta gundi ezikuba transformer. Naye nga oli kyayagala okimanyi bamuwa okuuma bumeme insulations million okwava pamaaso. You don't understand it. Even Museveni is category ye. But that's blackmail. Bono ne transformers ate bafuna omulimu gw'okuzikuuma. Singa ndisasoma propaganda ku high level nditulina kyetuyita Trojani horse politics. Trojani horse omuli abantu nga bakyogera kize Trojani horse. Trojani horse teyali ndogoyi. Omusajja yali alwana ne kabaka munne. Ng'alwana ne kabaka munne. N'alagira abasajja be ne babajja ekibajja ky'endogoyi. Nga kirungi nnyo. N'akiwummulamu obutuli. N'akiteekamu abaserikale be bakomandozi. N'abateeramu emmere. Ne bakisindika. N'akitonera kabaka munne. Kabaka yagaa nti kino kati tukwataganye muganda nga muwanga. Webali. Kyontonedde. Kimala. Kale mu kisenge kyange. The commandos broke out kumbe mukisi kyetuyita Trojani horse politics. Nisubira ne reverse psychology. Tomanya kibasabise munda olaba kiri kungulu munda mu mbalaasi. Era Museveni mugezi nnyo naturally tewali muntu yali sobodde baana baba lati high level kuba sente bazina. They can consult people. They know what happened there and there. Babimanyi. They can afford. Kani Muhozi manager ya network. Yes. Ajisobola. Kibula bamusonsekamu. Nti today bakakola ki? Museveni yakwata abaana 10 n'abatwala Buyindi basatu. Bakole mu ddwaliro ly'okumukaaga. Olw'okuba eddwaliro ly'okumukaaga bino byennyini bye boogera bya Uganda Transport baaligana okutambula. N'abaana 30 batwala kaaba. Naye nga buli mwana asasula per diem buli ttaamu $5 yadde abeewaabwe tebaabatwala. N'abaana abasatu abaakomawo tebaabalaba Museveni. Kati ate atutte balala. Bakole emulamu. Bannamyalo be yatutte be yadde asindika. Kakati ate atutte balala. Bano basobe emulago bonna baabagole. Babaddemu eyo gundi transplant unit. Babazudde bali feke bali baabala abaana.
kubanga bamanyi tasobola basiba, tasobola bakwatako. Si Besigye amusiba mukoddomi wa mukoleki nti bagenda e Bukedde ne batuuza meeting ne bakola byonna. Museveni apolomotinze quietly ab'omuyiso ba security baga nti tulina currency officer mu Bank of Uganda nga bakuba gavana wa Bank of Uganda bamujjo bateeke wana abakubira sente, and is not new. Genda okuzanga Jeno Kyanda yali akuma president oba Kyanda baleka bali babiri. Jeno Kyanda yagenda mu nyumba y'omuntu omu nga bagikuuma n'amugamba, His Excellency the President has told me to take away those boys. Do you know the telephone number of Katumba Amala? Najimu. Nabanga akubira Katumba. But the issue was solved. I talked to Mzee last night. Sir, I've been instructed to call to take the boys. I think you didn't know. Let me call Mzee. Taina gwakubira. Kyanda agenda okutuuka mu nyumba y'omusajja ne Hope Mwesige yagivaamu ng'alaba ebitereke bya sente dollars neki ebikyasigaddemu nga ziri bazijjeemu. Baamukuumira ku gate, sente zifulume, sente zaakubwa nga teziyingira mu nyumba mu goddawe nga ziwunyanga enseenene. Money is printed. Mu Uganda what? Yes. Sente nga bazikuba ne. So did Kyanda take the money? Kyanda yali akimye baana ebya sente yabirekamu, but he saw bundles of money, dollars new one we bamulemeseza nti ayogera ne Katumba Wamala ayogera nani nga zali zitambula. Hope Mwesige yavaamu naga nti nze after all sirina waawano myezi nga sente ziri mu ttano zifulu bamudire yinga wano. Kati bantu bagenda Bukedde ne baga nti director for currency mu Bank of Uganda, do you need dollars? Do you need currency? Do you need what? Ikitegeeza bazikuba. Story ya Bukedde yasigitegera. You keep talking about the Bukedde story. What is it about? Batuula kusuula government ne balonda ne lead. Lwaki batuula Bukedde? Mpogambe. Sijja kubyogera ebyo naye ate wabutambi obutya. Utambire. Byebiri mu butambi. Byebyo butambi. Wali bulidde. Ebyo butambi. Ebyo butambi. Ubunya ne ganti Museveni yategeera. Naye tayinza bakwatako. Nabagambye nti waliwo akatulututu akafuuka enjovu. Ndi Katumba Wamala disassociated himself from the attack on Mumbere's palace. He did. Nga army commander. What did Museveni do? In normal circumstances, what would be in a rebellion? Army commander in normal circumstances. How does an army commander disown an action? Two, Katumba portrayed himself as a wicked man to get sympathy. For future, Mbambuliteko. Mbabazi yabuuza. Mumbulakameeringa. Ebya Museveni. Did I have political power? That was Mbabazi's defense. Give me political power. You cannot blame a house girl for cooking bad food. It's not your wife. Wasanze nkufumbire mmere wombi. That's how you look at Ugandan politics. Yes. Wakati ye Museveni kye yakola teyalumba Katumba Wamala. No. Yamujja mu diplomatic. Namwana wa minister. Abakwata Katumba Wamala baligambye amutidde. Naddira Erweru eyali ku front y'ekintu n'amupromotinga saawa eno waali. Ate Museveni Katonda n'amuyamba. ICC investigators bwe zajja zakizuula nti the army deserved the right to attack because they were armed people in Mumbere's palace. That alone was enough. Bakiyitako. Katumba Wamala walaba Museveni amukola ki? Tiyeefunza n'akola ebyefujjo byonna n'agenda ne mu kkooti n'aga nti akoze yamusibako Katonda. Namuleka. Namulitaya. Kati yawu ate bwe yamulitaya twaloza ndi bwanamulitaya linga ajja kubeera active mu politics ate yasirika busirizi. Bose yabwe bagimanyi. Kayigula kandi kambaka n'akola nnyo ffe tutagimanyi. I'm a civilian. But why is Tinyefunza quiet? Nachoka tukiyoga. Baba wa sente. Ba mu retiring ande ina asirika. Tweba nti olumu retiring ajje. Tuna yakala kama wani. Surrender the record. Surrender. Bugende ku mbozi yaffe badde enyuma obulungi musajja muleke. Kakati nkubuulira ne nkugamba nti Museveni yaagala tabanyiga. Kakati the issue is Museveni
mugezi. You, in any country where you have term limits, the last term of the president, he becomes a Remudaka president. This is why in America, Bakugam, a vice president should not overshadow his boss until Ngamazi. America to Jirabakati, Biden yagala kuwangula kalu. Ayongezera sente kukulenyi. Akubye bana bakubaki. Bahamas. Awadde Israel FBI bagenze ne balumba bonna ne bali sikiwinga. Kubanga there is a Israeli lobby in USA. Akubye Bahamas. Yagende Israel. He is looking for second term. And once he takes the second term, it is the Kamara woman who will shine. Bagenda kubala. Lulitwale to omukazi naagwa. Kakati can we try a woman again? Bagenda kubala. Bayinza okuga nti omukazi oli ekyamusuula yali muka Clinton. They already had issues. Yes. Katika Biden bayinza okuteekawo oyo omukazi avaawa wa Biden yakkiriza n'okuwayo sente zizimba ekisenge. Ate nga Mexico yali ngenda kubeera part of USA, the Mexican War of Independence. Abaaliwo mu kiseera ekyo baaba n'ensonga. Me what I think Mexico should become USA, part of USA. Mirundi, is Museveni aware that his son is involved in the PLU? Amanyi mutabani we byakola. Lwaki asirise? What you don't know, Museveni is non-committal. Did you see him was launching? No. Is bound by military rules. He has put a hand on him. Ngafu watu we motoka nga yatujoze da oli ku 1.7 bakuwadde motoka ogituulamu talina kyakuwa abeko mwe bakubanje nti oli munene nnyo mu gavumenti nga toyina oli kitole bakiniamu bunia oyina abasirikale bakuuma naye nga ya public relations talina kyakuwa nakimu in 10 years Museveni has not given him a shilling. Kakati yakimanyi nti this man Museveni has given you a shilling. Naye bakugamba okuna toyagala zino naye tobaagala gamba ziri wakyamu. Tewali gye ziri. Yogamba omusajja nannyini ennyumba nti sente zo zonna ne kubucha yingiza omusiraamu sheeke obonia nagisi enagisi gyoba oyagala ombani omuto kyomerieti mifaala nakamirika Museveni bibansala nenzikiriza. Emyaka gyange gyonna 24 gifudde bwerere abaana bange babana. Wazigaana. Ezaali wana Loiso wazigaana. Ewazigaana. Namwe gwe tubayinza kaleeta wa. Okitegedde nno. Namwe gwe tubayinza kaleeta. Olza bazi mudiza yalowooza ki ng'oziganye. Siyinza yangobanga mubbi wango. Tebaleeta. Kubanga omulenzi ono njozi nnyo mulenzi naye. This is why people prefer to form a new party than joining a party. Why? Chikongo tagenda kuvaako ne Museveni. When will I ever be vice chairman? So it is better to start. That's what Besigye did. He started a party and the Northerners supported Besigye. The Northerners could not influence things in an already existing party. That's why reviving UPC was impossible. This is why the Okumu, somebody called what? Reagan. Okumu Reagan became a very powerful people. In FDC, the Zakarorum of DP, the Omara Tubo, the most powerful person, FDC alibadde Musumba. But Musumba taga. Yes. Bahati Musumba taga. Musumba taga. Takyuka. Yoli mu yuso. Taga bwati. Omusiramu tabuli mwate mukatuliki. Oyombuzi ndawo. Tayina determination. Yatwala 50 MPs. Ofuna pondo beyayitanga malwa gulu. She had the largest membership. Faction yamuho. Yes, but it's not done. Watagaleno, whatever. Yes, salamu ya mkatuliki agende ro. Stand. That's why I support Utafiri. I support Utafiri 100%. You support him? Yes. But you know what he's saying? Yes. Utafiri is an open man. But in Baganda we have a proverb. Namwatulira tabaako banne. A person who is used to openly telling people openly his mind has no friends. Sigwe gusosa. Nati yatufuulinze yagambye njagala muhoozi omuntu
esagala muhoozi nga president wa Uganda bweyagamba naruli is vague. Ye otafiira abuuza omanya omuntu agenda nafuna sense of belonging. The sense of belonging egantwa liberating eggwanga lyo. When you liberated this country, did the country become your hostage? Are you the first liberators? What about the Mau Maus? What about the people in South Africa? Ekyo tekiyinza mugobya mu cabinet. Tekisoboka. In fact, it consolidates him. Museveni otafire gummanyi. Otafire yagamba bamukola kuli shafu. Nagamba Lugundo yali minister in charge of the president. Next time, inform us about the changes. Nyinza okubanga presiding of a function. Lugundo I can make it trouble. Utafire weyagamba. Utafire mupya. Utafire said I can cause trouble. Era Lugundo nakola apology. I wrote it for community Utafire naye yambuze. But the president has other assignments for him. Sikuwa kumutu wale Congo. Yali genze Congo nga minister. And there were demonstrations in parliament. The people who Simanyi Busenyi was want to know where they are. Buruhinda, Simanyi Buhinda, North. Two, Otafire yagamba Timbabazi has turned the party into a family party. We are no longer having UPM, Maya NRA. His wife heads the Women League. Secretary, his daughter is in charge of electoral commission. Yes. Namusimbako namukuba. Otafire yagamba amu. So he's an open man and you like his openness. Waliwo bamubuuza nti Museveni and Besi yogenda kulonda kandi. Naga amusinga one candidate. Besi was nominated earlier than Museveni. Mwenye ali mu seminary. Otafire lanze newunya Museveni. Ng'omukata nabo kwenere ngamunga Museveni tannategeera nti ebintu nabiyiye. Tuli abantu awanyuma ate n'ogenda iyo. Museveni said Otafire to preside over my children's graduation. Kujiri kuti kuwadvise tikiriyo sijja kugenda yo and you never evaluate me. Kandi wanga sina nito kuntwala kujirikizina buchaman sina erevo si yangu. Sijja kugenda yo. So wasting your time. Kankubizi no kamumpata. Nizo kaganti ompadde nga tompata. Ntidali where do you work and an advisor? Who have graduated from advisory role to do serious things? Category condemned to poverty. That's a full figure. Bikola byombi akola no mu media na. Kujoga omukali se womunne 7 million a month. Atuta 5 billion. Embo ya Mirundi yegende 1.7. Mwana wani gojoga botyo. Nafe banaye banyaffe batu yonsa muleke kutunia muleke kutufuda bidoli Mirundi the inside out wale bwecho wegenze zesa Simon muyanga lutaya neddamiro ekyo kiwedde noni ku mwana wawe nomunia mu ekyo kiwedde toli wa milioni 7 goli wa 1.7 kiwedde Mirundi tokabira yebo yakola tukimaze ekyo Mirundi nedde basajja bano batunia mu nnyo abasajja tutuuka ekiro ne tukaaba tukande abasajja bano ngove joze ne bajuniyo ne bajunyala ne batuniyamu ne batufuulira ddala ebitoli. How do you explain? No. Somebody has been given, the department has been given money when you are starving. It means they have the money. Neko wali fitoli bayina kiniyamu bamala kiniyamu bakikomyewo badde mbakiniyemu. No, we are human beings. This is Inside Out.